ani oli comedian yani Kapale Kapale amusanga nyo avuge motoka enchana avuge endala Subaru ngaleza abeeramu engamba naye musajja ono sente azijjawa kumbe wasula ate Zolo walono MC Zolo mbadde njogerako nange Zolo nali mutidde nga Zolo dawa azijjawa kati sinakubuuka Zolo musanga motoka ndala nengana era lyagenda kunzibisa Zolo nenga omwana yakuba sente mama Zolo wano musanga mupajero checks nengamba olavuga mukazi abantu abakulu kati sente azifunye wano musanga mu BMW nengamba ugamira nalaba Zolo basinamanya nti basula moto bojanga gyokolera obacha abantu abawe motoka ne bavuga n'omutima omulungi gwali wano baita Lexi so yagulaga BMW omwana akatomeza kagwawo n'abavuza yo omwana akyali mulamu Zolo yankanga kati Zolo ne Lexi musanga muziri emmotoka ennene empenkoni Zolo jukira afaana bulungi yo muvubuka ono abasimaati abamu n'obukazi engamba Zolo ono Zolo lero omusanga mmotoka nano omukazi abamulala njera ukiba omusanga mmotoka nano omukazi abamulala oba Zolo gwaita sula moto era abantu basikaliza okuza nti yesula moto kunyina anti Zolo anyira kandi bya comedy yabivaako akola kikati gibanga ina kuzo yadda mu mataka ali nnyo mu mataka ate wasula ndabatabeera wonye etakyabeera wonye yavaawo yatwala butwazi n'avuga yakolanga ne Snake kati Snake alina omunne mulagwa Snake oyogedde Snake yalaga Snake mwali yakolanga ne Snake era waliwo omulayiranyo eyalinga omulemalema eyabeeranga ne Snake edda oba ogamba Kazobe yafa Odoni Kazobe yafa twamuziika dda Snake oyo alina omuntu gwe yabeeranga naye nga baba basatu Snake Zolo n'omulala waliwo Kisaati aliwo Kisaati gyali kati yakola ne malaria yagenda enaku yadi yagenda Dubai ne bigaana ne Kisaati yafuna mu kantu talina yadde siringi ebibiri malaria yagenda e Dubai n'akomawo ng'alina 3,000 kakati tujagendako ndowooza Dubai tujagendako Dubai tukole ki engeri kati gyolina channel tusobola ogenda Dubai naye lwava kati ate tuba twetagisa n'ono mutwala ate agatumenyera bwereere twandiyenzeko Dubai ne tusozola wano ng'obudde bukyali mu mitwalo nga 5 moto agenda kubikola bwamwamba bw'osasula nga bukyali naye bwa naawe mu kamera tuli mulungi kubanga tulina atolulaga nti tuli Dubai wali ne tutulako mu bici tujja kubisalamu ebyo so tumanyisa sponsoringa natwale Dubai ayina akenke bakayita nti focus akembire tugendeke Dubai mukulu Alan nkutumiddeko ali awo luwafu ayina akenge akapya kali kubakaleta ku market bakayita akembire kitegeeza akembidde akenkano kitegeeza bakakola mu matooke agafa agawano so wokasanga konna akembire kanyweko kawulire ka 12 tekawunya oyoga n'omuntu oba tobulya nti onywedde omwenge kalabika bulungi tekayina nawe nno olina babbosi bo mu mpolampola babeereeyo mu kamooli naye babbosi baba mukuntwalayo agenda kukutwala ogenda kumukaka wakafuna bosi owawa mpozi yali omukyalo oyo alwa owe UK madamu nyali nerabidde so ani ono w'Obungereza bannange madamu w'Obungereza nange erinnya Fizo n'okwogerako naye bannaaye naye nga kutumidde nkonyo ndi ne mukulu ma message yagifuna ate era agenda kwogerako kyeyo oyo tasobola kumva ku mutima ate we nakutwala ewa Alan wava buwe busaabala wano simanyi yani munnange yagenda bweru bambi oluga yaligamba ate Ibula o IPEC waliwo Ibula omulala yagenda Bungereza mukyalo yali yagenda naye kyo kiri serious yatugendeko Dubai katugenda gende wa Alan anti mpuliriza wakana anti wakana chowakana mtu tugabe tugenda mu Gwakuna
tutekeyo tugule visa yaffe mu gwokusatu bosi wange baba ngama je madamu nakozi madamu batugamba yani amanyage baba wangamba luli emitwalo 5-7 ngoguze bukyali kati so gamba tugenda gwana 7 agatano tugateekayo era mureba abantu betulina basobola okusaponsalinga tulina oyo tulina sula moto tulina oyo mukulu ate sula moto tulina mugamba nga badde tukipanze tusoke tufune visa zaffe ate tugenda okukola ngenda gamba Katebonga asooka atuwe visa azigaba Katebonga yakampa billings olimba nawe nere zikulaga nga zigwezita Katebonga kali ngolo bulidwa ate ani atwala kitone ebweru sogo ofune gotofaayo lindako ekisibo kiggweko ngenda kumugamba azituwezi tugende tusangeyo ne bebiri kyasobola tufaziza aleza kikugamba tugenda tugende Dubai erego yadde visa ennaku ezo omuwala password ogina ayita ku pass naku tujja kasala madamu Edina akutumidde kaweeru wafu ku Kembire wali akokunywa akalungi Edina Kembire Edina ndoza oba alinganga ye manager oba ali awo naye abuza naye tugenda kukola program okukubire tugendeyo mulekerawo okunyoma ekyo kituufu naye program gyegambye gyenyala oteeke mu mutwe anti abo tugenda kugikola sajja yajjaawo focus era yagenda kudduka lwessimu nemugaa todduka tula tukutwala tugende tuyambuleko kuona omusajja wa restaurant eri Dubai awo Ajimpombo tutulekawo tayo kumana Uganda tukoleyo ne ka program Ajimpombo yali mwagala namukyako ekintu kimu kyokka abira kusomedde nayogera nga vvola ate nga asobola okulungamya obulungi ekyo kituufu nnyo munnanga mukuta omanyi nali mugoberera nnyo sebbanga yasooka okumundaga nanga musajja muyita Ajimpombo abeera e Dubai naye alaba nnyo ebintu byammwe aleka n'okubanga mutumira ntandika okubanga ngoberera ng'olaba alina ebintu byabuulira naye akwata ayogera nga vvola anti kakati omanyi ekyonoonya abantu bano abaseebisinga kasagba olaga nti ate oli wa side emu oluusi n'osukkawo kubanga buli muntu alina kyawagira buli muntu alina kyakkiririzaamu naye ate bw'otandika oli alina gy'akkiririza nze ndowooza kyandibadde kirungi alina gy'akkiririza gwe n'omumatiza n'avaayo naye n'otamuvuma buvumi obabeerawo omuntu nga gwe olaba gy'ali si gye yandibadde walaba statement nnyonnyole y'omubuulirizi Kazinda Mugalo Kazinda Mugalo sagirabye nnyo kakati waliwo omwana ali kusoma omwana yali muki nalabye omuwala oyo naye babanza ekizibu omwana nga agantu balonye famire ye omwala wamulabi akawala nakalabye nagawala abusuke gajjonkera n'emisaaki kati awo omwala yavumako n'ajaluuna kyokka yakoze statement n'agamba yasooka n'agamba balonye famire ya General Rweiso but yani oba yakulya kiwa oba nga miggo batambule bagende bugenzi ayagala banoonye famire ye lewayo kuti bagituusaako kyokka ali mu kwogera ekyo mbufe tunoonye famire ye ali ku kyeyo taliwo wano kati atuma ffe abalina abaana baffe wano abalinawo bazadde baffe abalina emikwano gyaffe oba ayagala atuba tiketi batwale sijja kwogera mannya g'oyo omwana naye nze omwana mugoberera nnyo naye avuma naye nja okugamba mwannyinaze nti ogenda ku kyeyo okkuba ekyeyo kituufu agenda mu kunyigirizanga embeera si nnungi kyokka naffe bwoleka lumunaa tuli mu maziga ate ffe tulina bubi nnyo kubanga nti ffe tukuba g'ofuya ekyasente oyinza okuba gy'oli onyigirizibwa mu kukola kuba nti okolera muwarabu oba okolera ani naye ffe tukuba ne ku miggo wano ffe bwoli mu kutuma ali naye kyendowooza naddala ensonga ng'ekutte ku muntu nga ali wagguluko omanyi eddamulira basemwayi kati yagambe tunoonya abantu be tuzonye abantu babakube yagala yetajja na kwogera naye saategedde oba tubamusindika kakali ate abantu bajja neddamulira bakoze eki
kinebuuza omuntu aba mubbi atonoonya family yonna n'ogikuba kati nalabye nga ddamu ne Kazinda ye ebiseera ebisinga ye takolako video nga tavuma yavuma ajaluuna naye nze nadde yakyenowooza munywanyi nti olaba internet eno kyova olaba wakoze bulungi nnyo oteekawo channel ate olina omulimu munene nnyo channel okubeera nga YouTube channel yo olina okubeera nga ofuna okulungamya abantu basobole okutegeera kubanga tetuganye yinza okuba nga omukulembeze w'eddiini yakoze ensobi mu bigambo bye ate eri muntu atakola ki naye bw'aba akoze ensobi nga mukulembeze wa ddiini ng'oyo munnaddiini ate tova eri n'otandika kumutyobola buki amagezi oba tosobodde okufuna amagezi gamubuulirira oba gabaako bw'okyogerako kyeyayogedde nti ate wandyogedde bwoti nze ndowooza okireka ate okusinga oberi omutyobola kubanga kati wano ekiriwo era kyesaagala tukole era leero okirwanyisa ennyo olaba Pulezidenti Museveni yagenda ngatta buli kimu kati ate n'abali ku intaneti baagala batte buli kimu bavuma abakulembeze b'ennono bakatikira abavume basensebule bavuma abayimbi babasensebule bagende ku bafaaza babasensebule kugamba buli kintu kyonna kife oba kitegedde so ng'ate kyandibadde kirungi ebintu ne tutereeza butereeza nogamba ye munnaddiini gwe mutunamu essuubi tewandikoze booti ne bwe tuti oba kitegedde naye bw'otandika n'ogamba nti bano bayaddiini babadde basigaddewo nabo buli akola ensobi tuvumeyo jalaba n'omulala ng'avaayo mpakirize namere nakatonda wefaana kya munnaddiini naye saakiwagidde nnyo wadde ng'ensonga gyadde ayogera ebiba oba yabadde ki kati waliwo ono eyasabira Moze Faaza Kiibi yadda abuulira kati mu kyaki mwabaddemu oba mwaddemu Betty Namisa Nkamya naye mwaddemu mukulu mu kyaki nga wa movement n'agamba abantu sayinza okukulaba naye munnaye bye tulaba ano nga si bituufu n'agamba nabaddeko ebweru eyo nenalabye ensi z'ebweru zitusinga kintu gundi n'agenda yamenye ensinga 3 n'agamba naye temubyegomba tuwulirana ebintu wano ate abantu abayisa bubi kagamba ng'olaba nti annyonnyola omukulembeze ali mu kyaki ebirungi bye yalabye ebweru naye munyola n'ebibi ebiri wano nga tavumye buvumi nze ndoza enkola yandibadde entuufu naye nze kisinga n'okunkwasa obusungu ye mwana okwambala enkofiira ya nuupu ne ovulu ya nuupu naleka okuvuma singa oyogera ebintu byonga ggwe nga tolebise mu kyambalo kyonna kubanga sikakasa nti wekitwalo bali Kyagulanyi Center mwatuuza meeting nabaga kati mugende muvuma abantu era lwakikola naye gwe oba owulira nga oyagala kuvuma singa bino obusooka n'obyejjako novuma buvumi ate osobola kunyola omuga nti kati oyogere ku nsonga y'okuvuma eyo ensonga y'okuvuma simanyi oba oli simanyi naye mumanyi nnyo aba views ezo ne gundi kubanga kati waliwo emabegako abantu babadde olaba nga bavuma kale ntugamba nti kale bavuma oba NRM nogamba be bakoze eki be bavuma naye ng'olaba ne olina wabayo NRM tiyandiradde mutuufu kola ki kuvuma ogenda okulaba ngayo NRM abavumye baweddewo n'atandika abanuupu ababaka abanuupu bonna n'alyoka avuma n'abagatta n'avuma nogaga kati ono ekituufu kiki kyakwa agwawa naye buli osanga yali avuma ng'alina ensonga yinga bwakola ki kale era nga ate atandise ku babaka nogamba ono agattako oba ayubuluzaamu buki bwabululuza waliwo ababaka benda binaku zino nga babaleeta kanywa ate nga ababaka abo banuupu baludda luvuganya ate yakyensuubira nti nabo bayinza okuba nga webali awo ng'olumu bakolayo ensobi naye nga balina bye baali bakoze okitegedde nga babaddewo naye nolaba oli n'akwata ababaka 15 n'atandika obbavuma gundi kyesimanyi oba kiki oba bano babavuganye no ku gulawundi oba be bawa abantu abo ssente oba baba bakolera baani wali otegendeza ekintu ekyo oba kubanga obutakkaanya tusobola okuba nfana tuli bakibiina kibi naye nga gyalabamu ebintu bye nga tufa tuvuga twagala tuli mu ludda oluvuganya gavumenti naye nga woobiraba si wembiraba
kubanga tulaba ne bannaffe nyini aba movement nabo benyini bamanyi okwekuba wano waliwo omukulu Major Face Kulaiji yadde ayogera ku kabenja kala kakuba abantu emiggo simanyi jet simanyi jet nagamba ye tabimanyi era munjogere ngalaga nti yabye ekibiina ekitongole kino tebakimanyiddeeko ddala ate omukulu aduumira amajejere muwozi n'awaana kyeyina dda ne mukati nakirabye olamba tosobola kukwatagana kataffe tubeera eno obutakola kisobola okubeerawo naye nga si kuvuma naye omukulu yabudde n'agamba nti omukulu muwozi n'agamba nti ekintu ekyo kye baakoze kyamaanyi nnyo era tubaagala era abantu baffe kyokka ng'oli avuddeyo naye n'agamba omwogezi w'amagye ono muduumizi ate tetubamanyi kakati ensi neebeera bwetyo naye nga nze kyemmanyi amazima amatuufu kankikubire munywanyi tebakulimba ebitongole by'okwerinda ebiseera ebisinga bikolagana kubanga ono muduumizi ono mwogezi era bagamba genda obakuba emiggo naye mukubakuba emiggo wabaawo akivumirira naye olende kiri kiba kyakoze eki kyayise era nga mission yakoze eki yawedde dda naye ekireetera oluusi ebintu ebyo olumu okulaba nga bibeerawo tinaaba oludda luno oluvuganya bennyini bagaana okukwatagana kalaba waliwo kino ogundi kyali aleese oyo mpuuga naye lwekuba nti eyakireeta tebamwagala balabanga kibi yali agambye tukole ennongoosereza mu mateeka g'okulonda nga byayagala oteekamu nti amagye tegajje nga bwegati mu byabufuzi nga byayagala oteekamu agambe nti obululu banaabubalanga bwebati ne bwebati ng'ennongoosereza olaba zikola ki zeetaagisa ne bagamba ennongoosereza abamu ne bakikuba ngera bola bali abo badogerako abazi aba government oli yegaana omwogezi w'amagye yegaana ate omuduumizi agamba nti abo baffe kyokka oyinza okulowooza nti omwogezi w'amagye kyayogera ono omuduumizi yateekeddwa okukimu akitegeeza yaswaziza kyakati Uganda netubanga tutambulira mu obwo obutamanya oba okubuzaabuziba naye ngaebituufu abantu abatambula baba bimanyi era poliisi kati basobola okugamba nti kati awo poliisi tejja kukolawo ffe tugenda okukolawo poliisi bwevaayo omwezi wa poliisi bwavaayo n'agamba nti ffe tetubimanyi naye ku poliisi gwewalabako poliisi ng'ekwata bali abakuba teba lwaki mwonoona omulimu gwaffe era baakuba ne bamala okuba ne batambula ne bagenda bagamba tekiwedde kati ne bamanya ekiddako kuwoza kati ebintu bya Uganda bwebityo bitambula omuntu aveeri kankubuulire bwana David n'agamba ennyumba eyo musooke mugisendewo eveewo tunaawoza naye yeba emaze okukola ki okuvaawo ngera bwolaba mu kalulu olaga nti gulangirira gundi tugende mu nambi oli mufulumya kigambo tubasewo ne banyabo awangudde akalulu wano bile ebigambo eri Farida Nambi nakuba emmeeza bw'aba emmeeza ne mufuluma yaba akoze eki amaze okukirangirira aleka kyalangirira palamenti yo emulayiza tesobola agamba nti owange tukyalinda nga ye kugamba buli omu akola omulimu gwe mu budde bwagwo mu biseera byagwo n'amala ye n'akisindikira omuki omulala kati ola tebatambula kati akakyobola ndi kati ng'akaluge kampemele gamba tujja sanga basalawo nadda nange zeruza babanya ani gwe bagenda okukawanguza naye Nambi Luwayi tebagoba mugobe nalukola Nambi bannange bagoba Nambi ali nawulidde kaakalu oba kaalika entebe entebe baddamuko ne balonda ennaku ezo entebe naye yambuwa yaliwo okusatu gwe balangira nawulidde bakyoge nisaakigoberera entebe akalu ke baddamu okulonda owokusatu gwe balangirira entebe era nekiggwa era ali mupaala anti kano okalaba akekawempe okusinza kwiri ku Nambi era Nambi mukazi nnyo anti alina we yatuuse nasooka nayimirira bw'ati Nambi takayina Nambi takayina
Ora bagundi. Omwana yatambula ne Segirinya. Alusa Lwemba atasinga Nambi amaanyi. Ana movement bagala kulonda ate opposition. Alusa Lwemba. Aba movement ba 19 ati Khalifa. Wamulabye? Khalifa naye kanga. Nabinda kumwala wa muzalo eyo. Khalifa nzidanye obala akola libo kisimba kya obuyimbi kino. Khalifa ate niwe Khalifa bayire ekintu kye bakola. Tibete bakunganya olumbando mu kisaawe. Banga baleka obusobozi bwe tebakola kya. Tebawulira. Bagenda muntu ku muntu. Oluka jona labya atambulira ku drive nga ifusoko. Bagenda muntu ali bagwa. Lolo abasonga abantu Khalifa abayina abaguddemu awo. Ate nabe Luwemba ona inanyo n'abavubuka. Ne Luwemba muyaye. Ayina saze ngabazi bakadonira. Babakizibu kiriwo kati badolera kaluka Nambi. Kati Nambi Museveni ante akyalayo nga leero. Obaka akakodde bakola baaki. Kaaki omanyi Museveni akyalayo nga leero nga balonda ncha. Bekiba? Oba kati bwakyalayo. Akeno gundi bobo Rwesingana ne Bobo Wine. Kati Museveni oba abalese bululu. Emotoka ezo sibache zijiramu. Naye Museveni bwakyala mu kalulu epawa na wasemba. Ngoli okulaba Nambi ekisaawe ekyo no baba babasumba bajewa. Kati okumanya Nambi ate yali bubi. Olaba nti ekibiina kya Nuupu kigaye kinoonyeza ku nalukola akalulu. Bayowaso nfubbe ne bagenda bajjero sekute balubongoya luno labayo leini bazaake kali Nambi aliyo bwogu. Nesenindewe. Seninde siyagambe sonya abana bakole ki? Abakuba Nambi mu motoka abera mu bwogu teri amunoonyeza. Era kati Museveni awabala lwa kusatu agenda kujja ku lwokubiri. Abitemu haja wenewuza Museveni wajja yenyi abazenga yakagala. Seninde bamulekyo ayogedde. Seninde sakiwulidde naye nje kyemanyi baba yagambye nti kukuba abantu babakuba ekyo kibi nnyo. Omuntu yeetaagirwa yagambye mbu abantu bakyokoza poliisi. Seninde ye yali MP wawe Wakiso. Yamalawo n'emyaka nga 2 nga yakiikirira awo. Era Nuupu yamusiguukululawo. Yabaka emyaka nga 2 nga mukiise embaka wa parliament wa district ya Wakiso. Rosemary Seninde kati ye ne bamuweebwa yagwa mu kalulu. Ne bamuwa ekyokuba Saabakunzi oba Mukunzi ye Mukunzi kati wa NRM. Yabakungira ki abantu naye zeno ayidwaliro lyakulira. Aina umezi dwaliro eririye. Okay naye nze ndowooza ekintu ekyo yakoze statement si nnungi. Mukulembeze yagambi ate n'ekirala Seninde bano baleme lowooza nti NRM igenda kubeerawo forever myaka 17 tebakirowooza. Tebisobola naye emyaka 17 tegisobola. Enkya gavumenti ya Museveni evaawo ne waddawo gavumenti endala. Mukiraba bulungi lwaliwo ffe twali bato netuwa abasimanyi Bobote simanyi waaliwo abanubbi nga befudde tebakyaliwo. Nze ndowooza abantu nga Seninde bwe baweereza mu gavumenti ebbanga ate beera alengera omanyi nti kati bwendaba wano bizinensi eno eneetera okugwa. Nze ngamba ekifulumbe nga tekinakola ki. Nze ngamba abakimanyi naye olwokuba nti babalina ebintu ebyabyo mu ggwanga baba batya okwogera amazima nti gavumenti egenda bibajjako. Nanti olaba munywanyi gavumenti kale nzo gandi egenda bibajjako naye weerabira nti ate eyinza okukyuka era ne babitwala kubanga obadde oyogera bubi. Abantu beera nga oyogera bulungi eri abantu sirika beera lya ssente zo ebintu bireke naye okukuba omuntu gwe n'okiwagira oba okoze kikyamu. Nze ndowooza Seninde beetereze ng'abantu. Okukuba omuntu gwe n'okiwagira ng'ate oli mukulembeze tekiba kirungi. Akalulu k'ekawempe nno kakyalimu ebbuga omupitirivu. Anti olwenda kwa kusatu lujja. Zito wa kusatu balo hakuna. Olwenda 13 ugera balo hakuna. Aka nyine yakavu mukawulu aka nyine ak'ekawempe. Ugasike kazaide Zambali Blasi mukasatera. Zambali Blasi yo. Zambali no mwagaliza okuba omubaka. Nange njagala wangule era wabasibayo wabana atuuka eri. Ekyo kyabyayogera asobola okwogera naye bagamba eri bazibu bajja kunconfuse nga ne big ayimba dde mwagala naye ma Zambali egamba zinye kyobubaka
akifaanana oba Zambale yacamukamu yabugumamu Jambale yabugumamu nga lwayera ng'aleegera ndowooza Zambale obanga yerabanga yalayira edda awaliwo Zambale Blase Mukasa ne wabaayo omwami gwe bayita Big Eye Starboss era ennaku zino omulaba nnyo akulembera ennyimba ayimba nnyo ennyimba simanyi kibongo moto gwawaka Starboss ne wabaawo n'agamba toli mwavu mutwe gwe mwavu ajja kuba MP ali awo ne wabaawo Wakayima Musoke yaliko ye mubaka waawo kakati bonna abo nno bakibiina ki Innocent alikuwa kansala obaka mwana ozala muzala nako aliawo ajja wa kansala kakati ajja kuba MP kati obera obulaba ng'ebyobufuzi abantu bigenda basuuza omanyi nekyo kyoyogera olutira kyogera simanyi ate akamyusi yatente n'agoba enkoko ekibeera ekyogera nnyo laba abantu tebayiga naye bandibadde bakyegendereza nnyo kubanga tegusuula baliwo bana bonna bakibiina kyokka waliyo n'abalala aba independent oba aba movement aba NRM abanajja naye nze ndowooza nti ab'ebibiina bandisose ne beetunulamu bo n'ogamba kati bano abantu bono nifakiti kamba buulire nze ndowooza bandibadde baviiridde dda Zambale awula nange Zambale awo mwogera baviiridde dda Zambale n'asigala ne gundi ono ali Wakayima ekiregedde bandibadde Wakayima yalina kadi ya Nuupu Wakayima yalina kadi ya Nuupu naye jjukira waliwo awo omusajja eyalwawo ennyo ng'akiikirirawo nnyo w'enyalemu alina batabani be famire eyo egundiddewo nnyo bamuyita baliwo erinnya lya famire eryawo livugana nnyo naye bagamba bamulangirako n'ekisanja ekyasooka oba yali wakumeka nga taata we amaze okufa erinnya eryo linneerabidde taata we yafa ne baleeta omwana n'awangula omwana era n'addamu famire eri awaawe enasa naawe n'agijjuka naye nogena ate banga agimanyi omusajja awo famire y'amaanyi nnyo naye nze ndowooza bano abasajja bandibadde basooka ne baviira abantu amaanyi bonna ne bagassa ku muntu omu amaanyi gonna ne basigaza bano ababiri kubanga n'ababiri kyangu egundi batuuza ekibiina ne kibagamba gundi ofuzeeko ekisanja lekero naye nga nze ndowooza olaba Big Eye naye omulaba nti wankiza kati olaba Innocent gusuulwa naye omulanga aba ayingidde Parliament si mubi kwamanye n'okwogera kakati ekituufu kirikyogamye nti bandikkaanyizza bandibadde bakkaanya ate n'ekirala simanyi Zambale ono oba yeetegese oba amaanyi yeesigamye ga Nuupu gokka kubanga esente zeetaaga ng'oyinamu nga mpitirivu sente zeetaaga ng'oyinamu Zambale banga Zambale ayinza olowooza nti banaayo n'obugenzi agamba nze abadde ku ki ye balometa mbadde ku balometa nga mpeera nze owakaasa mmeeme naye sente olina okubanga oyinamu wabiri bye yagambye mbu ab'amawulire bonna batali ku sayidi y'abantu mukola kikyamu nga yesimpa nga byalowooza nze kati kankulu nalabako omusajja bamuyita Wamala Barunabba Wamala Barunabba yagenda Emityana nze nga manyi bulungi Barunabba abamaze Barunabba amanyi agenda kukozesa amaanyi g'emmengo akozesa eggulu eryabadde asoma bulungi erinnya lyalina ne Barunabba oba yali wakuna akalwako kajjukira ate era awo wamu nalako n'omusajja yali akola akabbinkano Saalongaani era akyakakola baamukuba akalulu baakubako Sozi Kaddu kasa akalulu Sozi teyawangula yawangula ekisaala kimu oba kimu oba bibiri naye yawangula kati Barunabba n'alowooza naye ajja kuddayo era yeyo Mityana akalulu ne kakola ki
ne kamukuba so bagenda ekinu nga bakimanyi bulungi nti akalulu kano ne gundi yenyini musajja waffe wadde bamuwakali tekadeberamu ali mu Amerika Masembe Patrico Mujuko amaanyi ge yali alina kozi Patrico yalemeramu teyajja obadde ki Patrico wamakali teyajja sebo yajja tujja twetegereza naye yakyetegeranga ogira osobola kigira naye Patrico nze nina ekirowoozo nti yakola ki yajja oyogedde akabbalunabba naye akaluka akuba balunabba ng'erinnya lyalina liri eri ne balyoka bamukuba so kati Zambale talowooza mbulukuba Zambale alina obeeramu ne ku ssente ng'azikoze ku CBS ku NBS ng'azikuŋŋanyiza ku akawunti nga weeziri talowooza nti ekibiina we kinaamala omuwa kaadi ng'amaze oba agenda kufuna sponsor abantu akaluka bakubye ayinza okuba agenda kufuna sponsor ani Zambale naye nga nze ndaba Zambale ye mutuufu okuwa kaadi yaawo naye Wakayima aliko akoze ati Wakayima ndowooza takoze bulungi nnyo nabuyanga bamukubakubamu ebituli omanyi ne nupueyo sibo si nnyangu ate ku kitebe alabika waali mugonvugonvu eri ekitebe naye ebyo byonna bikola naye abalonzi nabo kikulu obalimu kisobola era abannabyafuzi abasinga nze nkigamba nnyo abantu nakigambako n'omubaka David Musiri namugamba nga tondowooza ku kibiina kikwe kaadi gw'amaanyi go gali gatya ku gulawundi kubanga oba n'amaanyi ku gulawundi ebiseera bimu ensonga lwaki olaba abantu bajja independent nga ye amanyi ajja geewulira ne babawa NRM ne mu makaadi n'agamba nze ki nze independent nga olaba amaanyi ga Luswa okimanyi nti singa yafuna kaadi abavubuka bonna bolaba wani muwaddemu naye Luswa akkiriza yatematemamuko ogenze n'ogamba ku Musiri David wano wennyini we tuli Sewanyana Sewanyana wali Sewanyana waliwo Musiri David waliwo Zahara Luyika waliwo Ntege Faruku waliwo Ali Kasirye Nganda mulya nyama kati abo nno bonna benkumenyera bakibiina kimu wano kaadi gigabe gaba kaadi speaker waliwo Musiri David Musayi muto bamusye emirundi emirundi waliwo Alan Sewanyana yakava mu komera waliwo Alan Sewanyana yakava mu kola amusibe emyaka 2 waliwo omukulu Ali Haji meya waffe aliko omulungi gaba kaadi yawano nze njiwa Musiri olw'ensonga bwe ziti yakuba njagala onzikirize simanyi webudde webuli buli omuntu emetere bakisimuwa kuba bwe ngandi njiwa Musiri nga siwadde ensonga naye nga sigiwa Zahara nga sibadde ensonga abantu lyaba mbalese muki mu bbanga naye nga ekyano byaffe nga wasalawo nzije necce mwe munaamanya oba enemayalisaawo oba ki naye Musiri muwa kaadi wa bintu ebi Musiri ekisooka ekisanja ekyaggwa kiri yali alina okufuna kaadi yamugamba togenda gifuna gundi ono tujja tumuleka akole ki atambule ekisanja kino kikole ki kiggweko era Musiri n'akola ki n'alinda ate ekirala Musiri njagala nnyo luupu eno bwebanga ddala yajja mu buyinza kulwana kugenda mu buyinza ezimba abantu baayo ekyo nzikanye nawe bitundu nsavu ezimbe ki abantu baayo ola wera Joel Senyu leeta Joel Senyu kwanga babanze ekindeeta wano goli wange oli promoter tubuddeeyo ekyo nzikanye zera yali utegeza tuyo bana bino bitakanya ne wali yete bitugatta ekyo nange kyo kakati nupe ezimba abantu abaayo bene tambuza erekeraawo okuba n'abantu begenda obutuuka mu maaso eyo bagirwane nga ye yennyini ate nayo ebaswaziza oba ekitegedde gwe wandeeta si gwe wandeeta wansanga n'erinnya lyange tewansanga nalyo kati Musiri muwa kaadi olw'ensonga ezo mmeka 2
soka musayi muto yalinda ekisanja kiri ate muntu wa nupu wa struggle alinde kola ki okubanga baba sobola otambuza ekintu kyabwe nekigenda baki maaso kakati ekimisa Ntege Faruku ono okusookera ddala oyajja mu byobufuzi yava bwe tutategeera najja nayingira ki ebyobufuzi yajja from nowhere bwe yamaliriza akalyoka amala omukuba bamumye kaadi biki yali alese n'amulence biki ebyo tetwaddamu kola ki ibyalagawa kubiraba n'akola ki kati ate meeya abaddeko kuba meeya bwennyini akoze eki atukoledde oluguudo eri waggulu atukoledde oluguudo oluliwa wali eri waffe oyo simuwa kaadi ate bantu bano abaki era bwe tulaba bajja okugamba nti nze wansanga n'erinnya lyange nekyo ekimujja kuba meeya waali sikiraba kati oyo yennyini ekintu kyo kyenjagala ennyo okweyazika laba simanyi bw'okyogera nti yatente n'agoba enkoko ekimujja wali okumuleeta n'atabuletabule kubanga wali wabaga nti akoze asigale bamulonde okitegedde naye abadde omulaba abuukidde eno kati oyo ye ali awo ate yasobola kulangira kya meeya wa Kampala okitegedde ekya meeya wa Kampala saamanya kimugobako oyo n'avaayo najja n'atagayira eno Sewanya naye bamubaddeko bimuyimanyi yalya teyalya Zahara oyo nno era lulibanga ninjogera naye nanga ate munywanyi wange ne Zahara naye alinamu ebituli bye Zahara nga yo Zahara oyo aludde mu byobufuzi Zahara yasooka n'akiikirako wano simupya nga kansala Zahara yakiikira wano nga kansala wa DP ng'era akiika wa Lukwago awo we bagambira nti Lukwago bamugyemu obwesige ojjukira nga bamugobye mu Parliament amini mu okuba meeya amala emyaka egi nga tatudde mu gundi Bazahara be bamu ku baakulembera ekikwekwete ekyo ekimugoba ekimugyamu obwesige era Zahara bwe yamaliriza omulimu ogwo bagamba bagufu era ekintu ekyo kyekyayamba ne Sewanyana kubanga Sewanyana kwolwo yalinnya ku mmeeza Sewanyana we yalinnyira ku mmeeza ye yali alumba mulamuzi amuggyeko ebipapula ebyo abiyuzeyuze ebyali bijjamu Lukwago ki obwesige naye nga Zahara yali ku bantu abo 15 abaasayininga otegedde agibemu ki kati bikyuse kati Zahara era yakomawo mu kalulu ne kamukuba bubi nnyo yagola kuba kansala ne kamukuba bubi nnyo ne bagamba Zahara yalya mu Lukwago olukwe tetugenda mu wakaki kalulu kati Zahara n'amala emyaka gye ng'etaano era Zahara kye baamukola akalulu kamala omukuba olw'okuba bali yabakolera omulimu baamuwa wano okubeera nga yakulira minisitule y'okuzimba wano kugombola wano ne bamugamba wabuya kati nga kalina wano ng'onoogizimba planning Zahara ne bamuwaawo omulimu wadde agudde mu kalulu eri naye baamuwa omulimu olw'okuyagira ku kaadi ki yagira ku kaadi ya DP ne bamumma n'agwa ne mugugwa eri ali gavumenti yamuwa omulimu awo kugombolola nga mu kakiiko ka planning era nga Zahara kalina webe negenda wano osooka n'ogenda obwa Zahara n'asayininga mayinako kalimu sente empitirivu bwe yamaliriza nga agudde naye nga mumanyi munabyafuzi aba ayagala nupu nejja nupu nekola ki nerumba Zahara kwe kwesogga ki yesogerako nupu kwe kwesogga nupu olwo agenda n'abo bampuuga agenda n'abantu Basewanyana agenda n'abaani Zahara nupu kwe kumuwa kaadi kati gyaliko nga kansala era bw'atuuka awo kwe kumulonda kuba sipiika kati bwakola ki bw'alina so Zahara bwanaye bamutula mu byobufuzi bye si ebirungi ennyo wano wenyini wetukyali ebiri awo ate wonna kyewayogera lwaba wakyerabira wangamba nti akalulu ako simanyi baakalyako essente mmeka
Ngora speaker. Allah. Zezungu basaba ko yasinzira ko genda. Sende zali mugundi yawo nebe na parliament. Zali yawo. Zali yawo mu state yawo sawo. Zali yawo neboza. Yasijawa. Kakati ono nyini era okiye yeba machinde west. Machinde west. Ye machinde. Eno machinde ki? Focus eno machinde ki? Ati jira machinde west. East. Kana eri awali dali kinyeko. East. Kana awali dali kinyeko. Waliwo Simon Munene. Waliwo Simon Munene. Waliwo Tafubi. Waliwo Tafubi. Waliwo anyomu. Dali kinyeko. Waliwo na udera waliwo nga batano. Waliwo dali kinyeko. Waliwo n'omulalere yaliwo. Waliwo n'omulalere yaliwo. Yaliwo yani bannange mwerabidde yaliwo FDC naye akomawo. Waliwo abakanga batano. Naye ekyewunyisa kati gundi yatabudde ekibalo. Ono gogambye abadde akola ku TV. Tafubi. Okujjako okumanya aba TV befudde ebbereeje. Tafubi yeyanjudde ku kitebe. Olimba? Tafubi yeyanjira ku kitebe kya Nuupu. Katonda. Ate mukwano nnyo gwa principal. Bakyaliwo bana. Kadi jigabe. Bakyaliwo bana. Tuyinawo Tafubi, tuyinawo Simon Munene, tuyinawo Dali Kinyeko, tuyinawo ne Kandange. Naye kadi yawo naye gumi tajira ku Nuupu ndowooza. Ani? Saino. Allah. Nsaga. Naye kadi yawo nze ndaba abadde yakyagirina. Nange ndaba nga Dali Kinyeko akyagirina. Naye Kinyeko ndaba akyagirina. Lwesobannyeko ku ground takoze nnyo ndowooza. Naye ate eno gyeva alabika wankizomu mulungi. Kubanga kati ali mukomera. Wategedde? Ali mukomera olwa struggle. Kwata kawempe. Naye nze ndowooza kadi kunze aba akyagisigaza. Naye nga naye alina okwenyoza kubanga ono eyazza ono. Tafubi ono. Ale Tafubi muyaye kasente abadde akakola ng'alina ne gyagenda eyo neggulu abaddeyo. Oyogeddeyo. Ate nze nali naye. Ani badde nze ekisirikira. Anti kati gwe twali ate nze njogedde. Eggulu yabadde tabaayo. Nali naye. Era awene eggulu omu ku batubba ne ssente. Bw'abona eggulu eyo. Abayingi. Naye abana eggulu eyo abadde ayandi wa Nuupu. Abadde wa Nuupu. Ekyo kituufu saagala kumukoyeye. Abadde ayandi wa Nuupu. Bibeeramu naye ng'era yagamba. Opposition. Ate muyivu. Nnyo. Muyivu. Kati ali n'ekirala. Nti era eggulu eyo alimu kaakasaayi kano gamba n'ogu. Alimu kaakasaayi gamba n'ogu. Muyivu. Ate amanyi okulizoninga. Muyivu. Era Tafubi. Amanyi okulizoninga n'abavubuka. Mulalamu. Ekirala nti Tafubi ekyenkizo kyayinza okuba nakyo. Nti mwangu akumanya basaponsa. Mwangu nnyo. Mwangu nnyo waddala ddala. Ate si omuvubuka. Gw'oyinza okugamba nti tubadde ng'oggyeko tusobola tubeeza bapromota. Se mugo gw'oyinza okugamba nti alina showbiz mu mawulire. Alina engeri okuva Bebe Cool. Alina engeri gy'akubira nti yali mu Gagameero. Kituufu. Mwegi yali. Naye alina engeri gy'akubira tolimulabako wantu wonna bw'oba avumye muntu bw'oba sibanya yomba na gundi. Ate muyivu. Inifaidi Tafubi mu palamenti asobola okukola. Kakati kyova olaba ntikinyeko ono. Muyivu yeyanjudde ku kitebe. Kuba muvubuka mukwata mpola kubanga nti muvubuka. Wandibadde ola nti buli bintu ebibadde yalibadde abyenyigira. Kusanga simanyi kezepogamo zakola kati olaba nti ku Saimu nze nali wa Saimu naye Saimu kasa omukulu yamugoba. Omukulu wani? Bobi Wine. Tukajjukirako ku Serena. Abantu abamu laba tebamanyi. Emirundi engi yasooka n'amukuba ku mulyango Saimu alowooza oba tantegedde n'agenda n'amulumba munda ne bwe bagamba oli nakulabye yadde gwe.
kati ngamba tafubi yagenze ku chafubi yagenze zitebe ne yanyu ate tafubi muntu wajukira principal yali mu music yenu ate mu music yenu yalina abantu benadda ku TV okuwa bamukubira ennyimba za bakola timikwano gye na kuva ate bagamba abadde mu gamgamero naye era ate yalagandi mukwano gwani wa principal ate muvubuka muyivu nga bwagamba nti no radde bya ofuzi direct ne toza kumulanga adda ina wantu wa ngola nti yenyigira nyo ku side ya movement kuga yemi ayinenge jadde yezimbye kuga kwa kata tekigwiridde bugwiri webale nnyo nti adenga jja kizimba mpola abadde jazimba mpola tewali nsonga yane yali ebaddeyo simanyi kati simanyi byama nolangaza akiwa katidde tamala gajjajja tamala yajjamu wa movement wabiki katafudde ye ayinenge yategera mu ndugozo okusanga omusonyo omusaza simanyi mu kirabu kubazi bali mu kirabu nisimulaba asimula ko mu kirabu saa kumuwaira desi ate ne senda lighters kunganyiza kwa mugezi senda za jeguro zitaza mugezi ate yalina ategekategawo n'ebivulula yali ategekategawo kubanya yawakane bebe kwa yogera kikabu yali neki nasirika wetuvaawo olubaga otafubi waali netusale tukkirira owo mugenzi katolo bwama so wali Alozias wali Alozias wali Luginius Nasolo wali Luginius Nasolo wali Rain Rain Maulana Rain yeah we waliwo omusajja wagula Yusufu ani Yusufu ate waliwo ne yava mu FDC n'agendera n'abeera neyeyanjula emagere awo alimu neyeyanjula Kavule naye yaliwo FDC era yakwata kaadi ya FDC baita batya abo nawo waali kakati awo otunulira awo naye lwenyi ono emabegakawo nalabanga yabadde n'amaanyi naye nalabanga akagenda gakerewa Ogini yono Gini ya Nasolo sijavenda Gini yoyo Gini ya namutide mwazo kujja muganda waffe kadi mu ngalo ate jukira luli yali wakubiri Gini ya kasenta akayina bagamba n'omu nyini akolemu abantu foundation biki kati Gini yoyo ayinza okuba omuzulu gwanga ate ono wa Fako yatagala tasobola kudda so Lugini yoyo balina omwegendereza Rain alina okwegendereza so naye nga Rain naye bw'omutunuulira ekyobubaka kibulamu so onakyali waffe yatuga tugende tunoza akalu tujja kgenda kitusaba tujja kgenda okujjako ekibiina kati kimuwadde kaadi ate ekibiina tekigana nze kwetegerera ekibiina Era kimuwadde kutanga tazze. Naye bw'anazze. Ekibiina kimuwadde bate kimuwadde. Nze nja kugenda wa? Omunoonyeza akalu. Genda munoonyeza akalu. Ge mazima amatuufu. Era nze nkuwulira ekibiina. Okujjawo ndaba nti wano ekibiina kituufu. Olweni nange nja kubeera. Kati ekibiina kino kitaba Zambaale. Era ngenda wa Zambaale. Nyange yo. Oba kitegedde. Ekibiina we kitaba Zambaale. Ngenda waani? Okujjako wano ebatafubbi wano ebatafubbi wano nyinza obutagenda waawo naye tunakola tuti abantu nga mikwano gyaffe abasinga tujja kulwala waliwo olubagenda endala negundi yakomyewo Kasibante Moses Muzayisi Makula yanjigiriza osako Kasibante Moses omutegedde waliwo olubagenda endala naye yakomyewo naye Kasibante Moses akomawo so okutandika ne wiiki ejja era ali mu comment awo yagamba nti oyagala mawa ne Kazibwe kapo nakola emirundi ebiri akuba erinnya linnerabite akitera mu comment emirundi ebiri nti oyagala mukulu mawa tumuleese akuba tulabbize mugomanyi ebyaffe naye nga mwami muganda wange ono tujja kufuna lunaku ate mu season eno nze era bamulaba size mumanye yatanenoonyeza naye bwekwatagana ebyobufuzi nja kujja wano mbiratemeretemere necce kamera nga bulijjo babatemeretemere ebyobufuzi bayadi esizoni gye tutambulamu abanajja kuba pulezidenti bonna bonna tubayitemu kaadi tuzigawe
tuyitaita mumeeza Masaka yonna tugambanga tubabuulira baani abajja kendejja Walukaga alina wajjaawo tujaba tubatemera wiiki jaka tukwate ku luguudo olwo olw'e Masaka paka Masaka oba tetukoma empigi tukoma empigi kubanga waliwo ogundi nyingi constituency tuyinza okukoma empigi oba okukoma wali awakiikirwa omusajja ono owefudisa ono gundi Kansonsiba nayo kikola